Nyabo jebale. Oli otya? Kati mu abaana abato baba wabati emirimu wa. Faaji. Kale. Yengo oli muddugavu nnyo. Banotola webe yerusa. Church kulese. Munanywa chayo batemunywe. Chichi. Tusobola kwogera bulungi. Onanywa chayo batonywe. Yogera bulungi. Kale onanywa chayi. Sagala. Kati anti bani abaliwo genda obuzemu. Buza mukama wo bana anywa chayi. Yogera bulungi. Buza mukama wo kale bana anywa chayi. Atolera customer care. Bye biki? Gwa ina customer care singa oli one. Madde manyi nti fena yogera bulungi. Manyira sinikira muye binyo genda obuze mukama wo bawali bataliwo manye ngende. Taliwo. Ja kwegendera. Ate oyimira wano. Yewa. Wano. Kale. Agira don't be. Ate line ti omulabyewa. Yimira bulungi nga wenyimiridde. Kati olina chayi oba toyina onamunanywa chayi mbuulira amazima. Chayi tugenda kunywa bana. Kale genda obuze mukama wo bana anywa. Taliyo. Ja kwegenderayo. Yogera bulungi byoke mukuyitire. Kale mama genda obuze mukama wo bana anywa ku chayi. Wedda oyogeranga bulungi bwoti. Mpulidde. Gwayogera obulungi lwaki togenda n'otaawuluza Bobi Wine ne Museveni. Anti, waliwo omukyala atunda kyayo nanywayo ku kacyayi. Mukyala kyoyo simumanyi naye angambye akolera eri. Atunda kyayi ki Kalumata? Sitegedde. Genda omuyita ddala. Yanguwa nina okuzowoloza n'abakumwe mwekka. Genda omubuuze okumewo ŋŋambe nti anwanya kyayi oba taanyi. Ina emigunywa gy'abaana tebamanyi kukola. Yalowooza bwo agamba. Olina kyayi ki? Kwe tuli mu bizinesi oli mukwekuya bifaananyi. Olina kyayi ki? Yogera kyayi goyina. Anyway, genda naye. Nina kyayi. Genda naye akulaba. Ate nze mmanyiyo omanyiyo ntwala. Kwata ebintu byo. Anti tete simu mu nsawo. Nze tebatambula nange nga beekuba ebifaananyi. Buno bunnalumya nso. Jangu gwenyawe kiki onoonya ki? Jangu onoonya tugobya ku mirimu jangu. Twakoyekoye dda kuva misana lweggulo tutuuyana lwa kyayi. Ate gwe ŋŋambe mbu simanyi kyayi. Ntuuse. Nga yeggwe. Era dde maama. Ogamba otya? Munnange nno ntunda kyayi nze. Banaye. Senyiga. Bampita Mama Brighton. Yes, Mama Brighton. Nze ntunze kyayi kuno ku ntinda kwonna. Era nze kasitanda bye wali ne baŋŋamba nti ino boutique. Ne ŋŋamba nti bano bateekako banywa kyayi. Bambuuziza ali omwana naŋŋamba mwoli ne mugamba kituufu olina okuba nga okola ki? Ne bamanya abakesisi bangi. Kati ngenze okulaba ng'emigaati egimu bwe naagireeta ntyo bajja kukola ki? Bajja kundaba abakesisi basumbuwa. Naye nga anti ogenda kunywa kyayi. Kyayi kigwa ogenda kumpa. Wangi? Kyayi. Onanywa kyayi oba onywa nze? Ozigwe Mama Brighton. Nyabo ebyo fe oyo kyayi. Yasama mpola. Ndi mukwogera na mukamaawo tomanyiira. Wamma maama kakati mbadde mbuuza. Onanywa kyayi? And she's so disgusting. Oyo mugamba ngende katono. Nze tebammanyiira nabonaabona dde nomukazi ndi mukazi ku ntina nalabalabadde ennaku. Namunywedda. Ng'ontambuza olugendo lwonna n'omanyiro oyasama mbu onaamunywedde. Oyinamu amagezi. Nyaba ogira n'ofuna ku katambaala akakazunkulabye okagira ku nnyindo. Wamma tomanyiira. Mama Brighton. Wamma ogenda
ogenda kunywa chai nja kunywa chai kale ekyo kirungi nnyo kizzaamu n'amaanyi Auntie, you're going to take that tea. kanyweko ku chai mama Bright nywa chai gino emisege gy'e Kampala giveeko gimanyi chips okay ngenda kunywa ku chai ogenda nywa chai lindako flaska temuli chai ate waze kumpa chai banna sitegedde nti aweddemu gwe muwala mulinayo ku amazzi agokya ate wano mulinayo amazzi waze kutunda chai ate wano Gachi nyabo. sooka onfunira amazzi agokya Gachi. abona omwana bw'ayasaamirira amazzi agokya bagakozesa ki baganywamu walagi mpazi gwe mama Oyagalaga. Bright waze kutunda chai ate toyina chai okusaba amazzi agokya namu gwe muwala geno leeta amazzi agokya Tuleke. Oze tunda chai tukulese n'oyinga ate kati toyina chai okisama. kati emigaati anaagirirako ki Gitwale tetugyetaaga olwedde oli mukyafu. ama omwana aleete ku mazzi badde njagala muwogo ogenda kulya migaati naawe totukooya ogenda kulya migaati leeta amazzi naawe mugamba agenda aleeta amazzi leeta amazzi anna ate oba ne sukaali namuleseewa leetera ddala ne sukaali kuno obugaati buwooma oba ogira olyako ogenda kulya edda muwala nga weetalanga musawo abo abaana tebasobola kukola abo Kampala yeetaaga abakazi ngaffe abaluddeko nkolera wakijjamu ku stage ya boda awo ku stage ya boda bano n'abantu bamanyi Hussein juzi bamukubye atukana Hussein abadde akola wa boda bamukubye babadde bamuyita mubbe yabadde ate anti onaludde wano eri ku gundi genda okole badde nkyakunyumiza Hussein Hussein no wa boda bamukubye soke nkuwe kyayi anti nsooka muteekamu n'oluvannyuma ne ate tolese ekikopo bambe ku kikopo egunde emigaati nyabo Brighton olimba otunda chai nga toyina kikopo toyina naye chai biwaddewo anti tamala abadde akyakinyweramu ne mugamba tamale akolewo okuzza ekikopo ne Sembajjo naye abadde akyakinyweramu okitegedde ebikopo nina bina omwana aleete ku kikopo tukuwe omwana aleete ekikopo ate nze kankubulire nalete ekikopo buno obwana muleeta bwaki ekampala gwe mbadde nkunyumiza nze naate omulimu wali gumpeeredda bino ebintu bya botiiki mbimanyi nze nakola ku botiiki ya kojja wange nakola ku botiiki nze byonna nga teri kyesitunda byonna naye kati ono sukaali yennaye n'ogenda mukozesa ki banfuneyo akapapula njiwemukko ate naate nakolayo wano wokka sukaali aweddewo mwe muli bagagga muyina leero twajjirwa siina kijiiko tewali kijiiko nedda temuleeta kijiiko nze maama kati bampe leeta amajaani bano abaana tebamanyi Kampala this stuff of disturbing me luzungu lwe bakulembeza naye ng'emitwe gino mikalu tebayinaamu yadde kantu kyekyo mulembe gwa swaga ono omwana alina amagezi omutuma amajaani aleeta buno obupapula bwe bukola ng'amajaani katuteekemu tulabe zino si paadi zikola nk'amajaani eyo teabag wangi teabag ogimanyi teabag wali agiwuliddeko eyo temugirina mu restaurant yammwe ngambusangawo bukola ng'amajaani tuteekemu tulabe nkulage ateekamu kamu kamu oteekamu kamu kale ono omwana ekirala ky'omwana kibadde kimbuuza onaanywa kyayi ki nenkigamba omanyi kyayi w'okunywa
obadde na mukalu era gwe nkuwadde era singa obadde na mata mbadde nja kuwa amata okitegedde kati gwe obadde oyasamaki nyabo akakantu tebakarwisa ndako ndabe ayinza okuba ayokya ate ogenda nyabo kikopo kya boss mbwowo tebamunywako kikopo kya boss owaaye boss kwata ngenda kunywedda ogenda kunywa dda era nze bwe nfumba caayi olina kukanywako mpolampola tosobola kukanywa mangu kubanza owange wanjawulo kwata omugaati kati nno njagala nkubuulire bana abaana tebamanyi kukola nze mpa omulimu olayepo tiki mu lunaku olwo engoye nga ziweddemu omulimu naagusobola engoye zigwawo nakuwola ajja n'omuwola nekuwa omulimu nga nyina condition emu ogenda mumbuulize kyayi gwafumba omulimu gwa botiko naagusobola nga sinnakuddamu ekyo ndaba oyogera nnyo mbuulira ono ye boosi oba gwe boosi nze boosi webale nnyo kati nyaba bunira Mama Brighton omulimu gwa botiko naagusobola kimanyi omuwala wa full figure anti ayasama nnyo wamma mbuulira kuwa omulimu naye na condition emu ogenda gumpa oba togumpa ngenda kuwa omulimu ate eyo bikoshoni ondeetako byaki anti okuleeta ono oleeta kali eri akawala kali kazeeko wano nga kanoonya omulimu anti ndaba ono ayogera nesimbyemu nga kaleega okusobola bakasitoma njabasobola onaabasobola oleeta oyo nga ngenda saagala lugambo tonabba agala byakubba sijja kati asalawo mpa omulimu leero oba ompa bw'oba tompa nga amaazi gali mu caayi sirina nnyo budde asigala mu caayi ate ng'ogyeko kunkumula mikyafu kale omulimu ngenda kuwa omulimu njagala emirimu gino wammanga njagala ogwa ssente nga nze nkwala ssente njagala oba nga nze nkufumbira caayi oba nga nze nkirininga wano bintu bisatu londako kimu okirininga ate okukirininga kiki Mama Brighton okirininga okulongoosa okukirininga okirininga njagala ogw'okufumba caayi njagala n'ogw'okunteeka ku reception wali ku reception nga nze nyaniriza abantu nze nkwata ssente byenjagala bw'oba tompa ku ebyo anti w'oba wakumuwa muwogo okukirininga kyompa onaagusobola namanya kirininga bulungi engoye ono kyayi woono abadde ki wamma mpa omulimu boosi ompadde mulimu ngendako ogwokukirininga kirinyinga obiwedde ngenda kirinyinga n'ebyenkya anti nze nkirinyinga tisibikirinyinga nze nalongoose ewa swayibu swayibu mwami mugagga abeera oku ku mutungo okwo nalongoosaayo ekyango byayo buyonjo bungi anti nze newoba buusi ngoze nengatta osaatuuka nkuwa nze nkirinyinga ne bakirinyinga naye kale bw'oba okimpadde kati kaneeyongereyo mbeere naye totwala gundi zaffe tofa naye sukaali mbadde sirina bino ebikopo mbijjawo kale onaamunywa oba toomunywe anti munyweddeko ojja nywako kale bakati ne caayi naye mbadde sirina waabalala mbadde sirina caayi gwe ŋŋenda wa balala munansonyiwa nkulekera ku migaati weebale Mama Brighton kale siba bulungi munnange weebale kale kyakira kyenneerabidde okugamba tewali ne kuno ku kyalo omazeeko bbanga ki mazeeko nga 2 years kale kale Mama Brighton oba ono yakulirawo oba yavaawa abakyala bano kanzireyo Celebrity track.